Brush TV kwoli engena kusaba muganda wange ogende wasawo o subscribinge o likinge atela o sharinge natera osolo commentinga okusinzira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyongero kubanga nkutegeeza nti gwe nanga otawanyizibwa empewo z'ekika dogo obufumbo obuyuga oyagala genda bweru emirimu yo tegitambula bulungi okwata sente zikuyita buyisi mu ngalo oba tolinyisibwa ddala ku mirimu gyo naddala baganda bafe abali ebweru ne wane Uganda jangu ewa Haji Ibrahim Musa omusomi weddwa era nga ono asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja natera osobola okumunonyako ku namba y'essimu eno 0754 22 69 71 njiddamu 0754 22 69 71 ye Haji Ibrahim Musa asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja bamwadde ministry talina nnyo makulu talina budget nti yabavubuka n'abaana ajafunayo bu fresh kid buli felicita mukazi wattu wajja okwekwasakwasako yewole sente ku musaala gwe abulabire kwa Balamu talina budget era mukubidde essimu n'asanyuka nnyo ne mugamba Balamu nayo ina budget ne mugamba bitekisi kakuyamba akuvume bakuwe budget kubanga government ya Museveni okuwa omuntu budget bamala mubeerako nnyo kubanga Balamu musajja mugezi security boy kuba ye muyala yagenda osinga obubbi mu parliament awo yagenda okubasinga erinnya yagenda okubasinga okukola netalina musobozi nti agolera mu government enfu Minister Museveni ye Minister of State ye Permanent Secretary ye Cabinet Minister ye Prime Minister buli kimu kitambulira ku muntu omwani mwami Museveni ku simu gye mukubidde ne mugabe byonna bikola ne muhozi tali nfuga ekyo natuwakana togedde okumayamba abamawulire ndoza mubaddewo nkimanya atera okulikodinga kimanyi amaloboozi gajja bakola ki baye musajja wa kulikodinga takuuma byama ekigendo muweesa obutwa mu government butakuuma byama kubanga bagenze mu ababbi tebagala kubaabya bw'osanga nga Anita alina kyasitudde sirika bw'okyogerako nga bakola nga Anderson Bulola bakoze eki kibakoze naye bannayuganda kibalage nti temuggwamu maanyi fe abali ku sayidi y'abantu tetuggwamu maanyi ekyo kyokka Katonda ali mu kusembeza buwanguzi waffe nti Katonda bw'ateeka ababbi obungi mu buyinza bw'ateeka abatemu abangi mu ntebe abasembeza ntebe tugitwale kubanga waliwo gwe balonze ku ba CDF tujja muvuma atutte abantu beekyawe aveeko zirasanyukidde cabinet empya talina kyegenda kukola wabula okujja Museveni mu ntebe kuba tebalina kye bagenda kuyamba bannayuganda bakolera wabula tukube mu ngalo akuba Balamu yatunze nnyo nti Balamu alimu kana akantu k'abantu ba wansi alinga Nabbanja actually Nabbanja Balamu Lieutenant Nakalema David Muhoozi General Katumba Wamala afande Damale abantu ababeerabeera mu bantu kati abantu bano lwaki yatunze nnyo okusinga abalala bonna nti abantu baali bamulaba nga afaanana nga bo kakiringa bajjomu aba prime minister gaba mawulire ne ku CNN gatuuka naye kakati gwe bawadde yakyamuukiridde agenda biso obusiru n'amaalo kuba kati mbadde Uganda naye ku simu aŋŋambye nina emisango gyo bakazi bo abaana bootalabirira ntandikira ku gwe kati agenzi yeewerera bajjo moreover minister omulamba nga yeesunga kukwata bajjo kati kitegeeza n'asobola entebe eyo eyandibadde afa ku baana b'e Karamoja abafa enjala eyandibadde afa ku bantu b'e Kaseese abaana b'ebundi bujjo ali ku mbozi simanyi z'abaliziki simanyi toweerera abaana nakuyambirako omwana ali mu mbozi za folofozi za street kitegeeza bw'ataagaziye bwongo kumanya that is a national office kanve mu butalotalo bwe mbadde n'ebbajjo nkolere bannansi kubanga mu gavumenti abantu beetaaga kye bayita service delivery sigenda ng'olina personal grudges ku bantu naye kakati musajja wato engeri gy'abaddemu oludongodongo luno olwaffe kati ajja kudda kola ntalo ku Bobi Wine kola ntalo ku Bajjo kola ntalo bakwa Abitex kifo ky'okusaavinga eggwanga ate abantu bandimwagadde nnyo singa ava mu kwesunga okukwata Bajjo atalabirira abaana ne yeesunga okuweereza abavubuka n'abakola zi project kubanga engeri gy'alina CDF talina budget muhoozi ya CDF ogenda n'obba classified budget n'ojja n'okola abavubuka n'obwewolera ssente ojja n'ogamba muhoozi kwa kati muhoozi ye president wa Uganda omutuufu taata we awedde ku mpagala era ali mu kuteekateeka mwana we that's why nze opposition nnyomba nnyo ebino munaabiteekayo mu abawumba to nze ndabanga bamalira obudde nti that's why nti muhoozi abasala masomo nga mangi nti muhoozi bwobanga omulina mu ngalo ng'alina classified budget zibbo zizze muki mu bantu kubanga chansi za muhoozi ofuga mu Uganda ziri 0.1% naye bagenda kola akabadi awambe kitaawe kati yamutadde mu sisitemu y'amagye ayigira amagye we gakola ki we gatambula bamale bakola akabadde nekitawadde lwakitula bagende muhoozi yawambye eggwanga kuba bamanyi ku ground talinaako buwagizi ground yakyagulanyi ne Bajjo kati Bajjo nsinga muhoozi amanyi ku ground Masaka we yagenda we yakuba olukuŋŋaana nange mbakuba lukuŋŋaana ate abange bandize nga tebasuubira mmere na nnyama na muceere
bandize kulaba kibajjo kyabwe naye bali bagenda kulaba bali NSK bagenda kulaba ba Fiki Famaika era nayewunya nnyo omwana Fiki Famaika okutakaaliya ye n'agiteekana abantu abanyigiriza eggwanga baŋŋambye yabaddeyo mirala ku social media yabaddeyo bati yaliiyo n'agamba teyaliiyo bwaba teyaliiyo kirungi naye yabadde mu bantu bonna be nalaba ewa Muhoozi Fiki Famaika yali annomye kuba yalina akakwate naffe abantu baki ba bulijjo naye tekigaana kwana mikwano gyo mu NRM si balabe baffe NRM tubalaga kituufu nti eggwanga mulina okuyamba bano abana kati ekatosi bagadde mukene takyafuluma mu nnyanja minisita w'ebyobuvubi yagenze bugenzi n'akola kiwandiiko olw'okuba abavubi bamumenguzi nagasikiriza mukene kukola ki kutambula tulina okutambula ku nsonga eziruma bannansi ne bannayuganda nti obwavu okimanyi nti 70% abaana bali waka n'okomyawo omukazi nga minister of education nga tasobola kulagira amasomero ga gavumenti nti abaana tebasomere bwereere gavumenti eneesasula oba abazadde mubaleke gavumenti yeetaaga oteekawo etteeka nti tebagala kulaba mwana yenna ali waka tibuli oleka omwana ali waka afuuka kifeesi leta kibaita insecurity and political instability mu ggwanga naye kati bali mu grooming aba future kifeesi nga bagamba baleeta UP italina kyeyambye abaana bagenda mu masekendary abamaze P7 bonna bali waka bw'otagenda mu bwaboodi ogenda bwamalayo akwetunda bw'otagenda mu kwetunda ogenda mu kunyakula busimu ku luguudo kale zeze ensonga balamu zayolekedde ne gavumenti ye ezitasobola kuggwawo kuba ekizibu kya Uganda kiri kimu President Museveni takyasobola kutereeza ggwanga Bajjo ekyo kikola kituufu kireeta enkola ya accountability mu bakulembeze tibobanga oli speaker wa parliament ng'okozesa obuwumbi bubiri ng'emulago mwalabye omwana emulago omusajja yatutte omwana w'emulago mwabire ne mawulire bwe yatuuse emulago ne bamusaba akakadde kamu bwe bamusabye akakadde kamu deputy Igiki namugati tujja kukwata ku mwana oyo nga tutuwadde 1 million bwe yatuuse bwati mu ddwaliro deputy Igigi n'amuwa emitwalo emeka omusajja bwe yafulumya agenda atunda akataka ke afune million ajajjanjaba omwana yakomyewo ng'omwana waafudde kati gwalitamonge oba olya 2 billion olunaku nga zisobola okusavisinga eddwaliro ly'emulago n'ekirudu ne Nalufeenya sebo lwaki oba ozeegaggawaza kubanga process gy'oyitamu okulya ssente ezo n'abanaku gye bayitamu nti ssente zandibadde ziyamba bamasiikini abangi abali mu ggwanga abaana abangi abatasoma mune muzekkusa mukafuna tugenda kufa tubireke that's why Nsakya Musenga Balamu afuuse minisita kuba nategedde nti bamuwadde riwaadi yakubba bamuwadde kaddenga manya ayagala nnyo okumukuuma kati jjukira ye minisita talina CDF kati bagenda muwa emmotoka 3 actually Balamu is going to be the powerful minister in this government kuba ddiira property master broker mufere biri kimu akiri kakati agenda kwefuga house eyo ojja kulanga Balamu ye speaker wa parliament omutuufu engeri gye yenyige wa Museveni n'atuuka ne mu first family ng'akyayambala essaati emu olwo nga bamuwadde akatibwa ka minisita bugagge ebiri ku mwezi maisagala kwogera byakabampaana alina diguli 3 Balamu yali lecture Makerere bwine yatundiranga bbiya mu bivulu bya Abitex era kimanyi omuntu yasinze okunakwala Abitex bawula akatabanyike okutandika okujja okuleeta ebisaate katumanyiire munako ka minisita naye ensende ebintu by'ensi bikyuka kubanga ndaba ekiyenje kibawadde bwa minisita kubanga ekiyenje kyeyatundanga ebivulu n'omuceere nga kikaaba kuba n'omugenzi Diiki yaki actually abantu abaleeta Balamu ndongo yali Abitex na Diiki Balamu yajjanga ne yeegagira okutunda ku buzi ne soda era naye abantu b'ensi mwenna abaweddemu essuubi mulabire ku Balamu mwenna abawakana nti gavumenti egenda kuvaako mulabire ku Balamu ekya Balamu mukijjemu ekyokuyiga ti ebintu bikyuka kuba yatundanga muceere na piraawo na mazzi mu bivulu bya Abitex kati ssebo kadenge ziggulira Balamu Abitex bamugamba ogenda wa ssebo yimirira naye kati ssebo oli yalagira abapoliisi kubanga Balamu aba waggulu wa Muhoozi minisita aba waggulu wa CDF kati Balamu afuga ne ba Muhoozi lwakuba nti ajja twala excitement n'amaalo bwe bataakiwe butwa kijja fundikira mu lisaffe eddako tekikomyewo kuba kijja twala amaalo g'endongo ago singa avaamu amaalo g'endongo n'akolera abanaku zesikiinaako buzibu siye pulezidenti w'abapromota mu ggwanga Balamu yali yeyawula ku kibiina kya Abitex nga bana nagambye mumululu era minisita mutuuze n'amongi beegendereze Balamu bajja kumubba abakoleko olugambo Museveni abagobe mu nnaku 3 kuba omulimu gwa Balamu ogw'omutwe lugambo nze Balamu muganda wange twaseranga ffenna tubeera ffenna era nze wemba njagala Balamu simunoonya ne bwansanga kukuba osobola okuba emmotoka y'amanje talina gyayinza kukola kunkola naye alina omutima omubi ogutayagaliza ye muntu asanga omuntu avuga bodaboda enyirira ng'ali mu benzi n'anyiiga okitegera bulungi kati okukugira Abitex ogenda mu kibiina kiri yalinga bana n'asalawo akola ekibiina ekiki naye kati tosobola kuba minisita ng'ate gwe pulezidenti w'ekiwa ekibi era nga nze bayongera teekawo enteekateeka bapromota bonna beegatte badde under Abitex abafuge babe ne federation emu tulabe nga bakulaakulanya music industry yaabwe tusobole okugasa eggwanga n'abayimbi mu ggwanga lyonna tuddemu tukole emirimu nga bwe gyalina okukola minisita ba Museveni tebulina makulu omusajja asindika ekigaali
ngafuna 2,000 za mirembe asinga Balamu minisita. Ebintu bya Museveni takuwa office nakwemalira Balamu tosobola gana kusayiningira ku kintu ekiyitamu ekisobola kuyitamu kikafuuwe naye alina kusooka kusabiriza mukama we nti owaaye baleese proposal taata agigabe wano mu gavumenti ya Museveni nga yakyali mu ntebe Museveni ye minisita omutuufu era mwabeesunga kyokka teri bakika kya Nabbanja babonaabona si ye prime minister kyokka prime minister alina obuyinza obusembayo olaba sipiika ne prime minister tebalina buyinza ate olwo ekiyenje kya Balamu lwakaba naye gatusangiddwa nti tuli banaku nnyo omuntu bwakafuna akafu tukafulanga amawulire Balamu yeeyongedde ku bizibu by'alina kubanga abantu bajja kumulowooza nti alina obuyinza nga naye asooka kufukamira twamulaba nga afukamira Kasule Lumumba Balamu ekimutusiza waali kwegonza na lugambo kaakati kyalina okukola saagala akyamukalooze nti afunye ofiisi tafunye ofiisi wabula afunye ebizibu wabula kuwa public office bakuteekako kiini ayi nga bwolaba Joel Ssenyonyi nga bwolaba leader of opposition tulobera mu office esavinga abantu naddala ng'oli minisita oba weetaddeko ebizibu ate kuba minisita baamuwadde empewo kuba Museveni tagaba byonna Museveni ye CDF omutuufu ye speaker omutuufu ye minister wa state omutuufu tosobola kuwandika proposal nti oli mwana munaku oli bbaale owandikidde minister w'abavubuka project tugenda kuseeta byennyanja kuvuba mu mwalo emugongo Balamu agiyiseemu nga Museveni takkiriza eggwanga Museveni alifugira mu nsawo ye na famire ye Museveni amanyi ye Uganda era amanyi Uganda ekoma ku ye kati wali nnyo kyamaanyi kigenda kukyuka paka nga Museveni avudde mu buyinza ne tufuna omukulembeze ajja okuddiza institution z'obuyinza nga Balamu bw'aba minisita yeemalira ebizibu bye nga ku mulembe gwa Amini bwe kyali zaayo leeti bintu bibiri mu kya Joel Ssenyonyi ayinza okuba yabadde azzaayo kituufu ng'alwanyisa nguzi omanyi zisagala kwegula obanga yatidde kuswala baba bazimuwa mwezi guli gwakubirwa kyazizaayo kati bwe ziba nga kituufu bazikola ki bw'aba yazizaayo nga ddala kituufu yazizaayo kati omupuli ate ngamba ye hero my hero bw'aba yazizizaayo ng'atidde muliro gwa mpuuga naye abamu ku bali b'enguzi kati tusooke tukifinding out tujja kujja mbabuulira amazima abali straight mu kibakola njagala abantu abalumirirwa bannayuganda njagala kati aba opposition tandika okutakolinga ebizibu ebiruma eggwanga tuve mu bintu byakabampani ne social media tandika okugamba nti emulago teriddagala nga tukyekwatiddemu nti MP Joel Ssenyonyi kikyokozeewo nga gwe Joel Ssenyonyi ka budget akatono k'ofuna mulago ogiyambye eki si kwogera boogeza abantu bakoye okulya ebigambo Ssemwogere yayogera Besigye ayogedde Bobi Wine ayogedde Ssebaggala ayogedde teri kikoze eki katuyingire mu time ya action tukendeeze kabampaane n'okuvunza bannaffe wabula tukole ekintu kimu twagale eggwanga lyaffe ku mutima ba MP ba NUP bona bakyali wamu ate nayogeddeko n'omukulembeze ali mu kubalaba nga tujjawo enjawukana ezibadde mu kibiina bali mu kulaba nga beetereeza okuleeta enkyukakyuka gye mweyanira bannayuganda mwena era omulabe wa NUP yo yabadde awagira Mpuuga ennyo no yawagira Bobi Wine ennyo atayagala nkolagana manyi Museveni atufugira mu divide and rule yateekawo diversion kati kambawo ekyama ekyaleeta ekintu kya Mpuuga kwali kuyisawo muhoozi genda kuba CDF era that's why basookera Masaka bannayuganda njagala mbe bagezigeze eno video mugirabe mugijjukiranga Museveni bwe yategeera nti bannayuganda bagenda muteekako eriisa ejjogi okuwa omwana w'obuduumizi bw'amagye yalina oteekawo diversion n'ateekawo eya Mpuuga ne Kyagulanyi era nze mbadde nga nfayo ovumirira ekintu ne bagamba bannaye aba opposition mwetereeze muve mu njawukana kubanga tusonga nti olwanyisa nguzi ya $5,000,000 nti oli yalidde enguzi just 500 million ngeri muhoozi agenda twala unclassified budget talina na muwendo muhoozi agenda kuba n'obuwumbi 13,000 buli lunaku kati Museveni atufugira mu divide and rule kati yagamba kangende nsooke disorganizing Masaka kuba Masaka is the heart of the opposition bwe yamaze okudisorganizing Masaka n'alinyisa omwana we ku ntebe y'obukulembeze bwaki bw'eggwanga era mwegendereze nnyo babuloga ba Nuupu ababa bakkiririza mu ntalo batakkiririza mu kwegatta omuntu yenna gye n'agamba nti bannange eby'omunju bibeere bya mu nnyumba tebitotola yaba omuntu ayagala enkyukakyuka kati Masaka bagidividinze abamu ba Kyagulanyi abamu ba Mpuuga eno muhoozi afuga katuba tukolera ani ng'opposition okitegedde bulungi nti bannayuganda mulina okugula obwongo tuve mu butalotalo obwa $5,000,000 1,000 kati babba eddwaliro ly'Ebuluba singa amanyi ge tuteeka ku Mpuuga oba ge tuteeka ku Segona tugateeka ku ddwaliro ly'Ebuluba Museveni okimanyi nti yennyini babba eddwaliro ly'Ebuluba simanyi ani ono omukazi ani omuzungu bamuyita ani ne mu muli w'amawulire kyabatali updated abantu ababbye bano abali ez'abamagye Sako okuza twantasiza kati amanyi nga tugatadde ku Mpuuga tuve mu byokwerumaaluma ffenna tugave tugateeke ku bantu ababba ssente ne tukwate ku kinyusa ekituufu tuve mu byekyana ekito tuli mukayanira ddi twesubya mu wula abasajja bagala kutubbako eggwanga nga twasaamiridde batufuge nga twasaamiridde tukome mu bigambo nkooyo okwogera ekibiina kya Balamu kyali kyafu owaaye promota nze na bizinesi zange ndala ze nayingiramu tuva tukyandaba mu butalotalo bapromota balina kukola one federation ate kati Balamu ye mukama waabwe gye balesemu Balamu ye mukama waabwe kati
balamu naye lwakwa balamu kirina omululu ate kiyinza okulemera kuba president oyo omusajja alina omululu ayinza okulemera sikiwanta anaava kuba president waba promota ekibiina kye kyalimu kubanga ayagala okubeera minisita ayagala okubeera president ayagala okubeera commissioner buli kimu akyagala ekyoku nsi kati kijja kuva eri balamu nga minisita ayite olukuŋŋaana lw'abapromota bonna agambe entebe ngirekedde Abitex oba Keti kwanza sagala bukulembeze nze ndi muntu yakulwanira ntebe nene sijja kuddamu obwa association nagikola ki kakati nga minisita kyalina ositobako okukola kutereza music industry kati nga minisita alaga akabonero nti mpaddeyo office mwenna mbaagala wamu tukulakulanye art tuve mu ntalo z'ebibiina by'obufuzi nze siri wa muhoozi nze ndi wa Bobi Wine nze ndi wa DPO tubijjemu tugambe nti mulimu gwaffe tugujjemu politics nti Abitex oli waki nti oli wa Nuupu kale nkuwadde entebe naye goberera amateeka constitution efuga toli president w'ebibiina byonna n'amadiini gonna kati minisita kyalina okukola kye bamusuubiramu naye obuwumba tuutu bwe era ojja kulaba ng'alina omululu nga n'entebe ajagala avayo takola ki ajja teekawo kapapeti ke ajagala mu ministry ebeti yamonga agatuwayo $2,000,000 ntekewo ani anakkiriza nti Emma Sserugo tuula ng'ateekawo baki naye kati addemu abeere nga minisita omutuufu ow'eggwanga ave mu bitalotalo obutono atereze music industry esobola okufunamu singa balamu yejjamu omululu n'omutima omubi ne bw'anaagenda mu maaso n'omutima gw'omubi tewali kigenda kukolewadde okukyuka